Ampuliriza nkulamusizaako nnyo era nenkwagaliza omwaka omujja 2024 ogw'emirembe n'essanyu. Manyi ngu baagaliza leeti naye abazungu balina kye bagamba nti better late than never. Kale nange nsazeewo wadde nze ekikeerezi naye kankire kwatajjidde ddala. Kakasa nga sibuusabuusa nti otwasembayo twali tufundikira ekitabo Ndi kumma okulya ekyawandiikibwa mukadde waffe Solomon E. Kyempalanyi ekyali ekinyuvu nga bwe tujjukira. Ekyo kyo twakifundikira era bwe mba seerabidde bwe twali tukifundikira nabagamba nga mbasuubiza nti mu kaseera mpawe kaaga ngenda kuba nkomyewo ate okubasumululira ekitabo ekirala. Nkakasa mwanninda nga temundaba. Nsaba kusonyiyibwa si bwe nali nkyagala naye ebyalobera wannyindo okweggala bye byanzingirako mu kaseera we nali ndowooleza okudda ne ndwawoko okudda naye mbaddengayo ebbanga lyonna nga ndowooza ku kyakudda okubaweereza mmwe bakama bange. Era Mukama badde wa kisa nti nsobodde okuwatanya okutuuka lwenkomyewo olwaleero. Olwaleero mbaleetedde ekitabo ekipya naye nga sinnakibanjulira kansooke mbategeeze nti ekitabo kyaffe Ogwalonkeesa Lucha eky'omulundi ogusooka oba Ogwalonkeesa Lucha 1 ekyawandiikibwa nze kennyini kiri mu kusomebwa ku leediyo Buddu. Simanyi oba mugimanyi naye nkakasa mugimanyi leediyo Buddu. Kampala ekwatira ku 95.5 ate Masaka n'ebitundu ebiriraanyeewo ekwatira ku 98.8. Akatabo ako kasomebwa buli lwa Sande okuva ku ssaawa 3:30 okutuuka ku ssaawa 5. Asobodde osobola okutega leediyo eyo n'owuliriza. Ebyo mbimaze mbasaba munzikirize mbatwale mu katabo kaffe akapya. Si kapya mbupya naye abamu kagenda kuba kapya mu matu gammwe ate era kagenda kuba nakapya ku channel yaffe. Kyekikampisizza akapya naye nga komuko kakaddeko. Kawandiikibwa emyaka egiwerako k'emabega. Kyenkakasa nti kanyuvu nnyo nnyini ddala. Kanyuvu ate nga n'ebyokuyiga ebiri muko bingi bulala. Era munzikirize nkabasoosootolere. Akatabo oba ekitabo kye mbaleetedde olwaleero kiyitibwa Akali Amaggwa era nga kyawandiikibwa omugezi ddala Kakomo Godfrey. Omwami ono Kakomo Godfrey yazaalibwa 28 Ogw'omunaana 1967 e Maganjo Mawu Kyaddondo mu Wakiso District. Yasomera Jinja Kalooli, Kanyange ne Wampeewo Primary School. Bwe yaveeyo ne yeegatta ku Wampeewo Ntakke SS. Yayingira e Mubende NTC eyo gye yava okuyingira mu Makerere University. Musomesa mutendeke era okusomesa abayizi yatandika mu 1990. Alina diploma mu busomesa ne degree ya Bachelors in Education awamu n'eginnayo eya Masters. Mu budde bwe obw'eddembe ayagala nnyo okuwuliriza ebyobufuzi, ebyemizannyo, mpozi n'okunoonyereza era n'okuwandiika. Oyo ye muwandiisi waffe Kakomo Godfrey. Ekitabo Akali Amaggwa kyongedde okulaga nti Kakomo Godfrey y'omu ku bawandiisi ab'akeeso g'ensiike ya liturika abazzegawanye. Mu mwaka gwa 2002 yafulumya ekitabo Ekisirisa Afumba ekyakwata ennyo abasomi omugamba. Mu 2006 yafulumya Ndi Mugezi ekyagendererwa okwogiwaza abakulembeze b'obukiiko bw'ebitundu. Ategeka kufulumya Yobu Zikusooka
ennyongereza y'ekisirisa afumba. Alinayo ne mulwadde yanteganya n'abooluganda mutudduukirire. Ekitabo mu bufunze. Yason Kalyamaggwa yazaalibwa n'omukisa gwe ate n'agunaabira ne mu kyogero. Yasoma n'abanguka bulungi, yawasa Ttekera Bulya ne bakola amaka ageegombesa. Olw'okuba omusuubuzi ow'ettutumu okwosseeko n'okutambula mu bitundu ebiwerako, yakoppa amagezi agaamugaggawaza. Obugagga bwe butuuka n'okwogeza abantu obwama. Ampuliriza, nga bw'otegedde ebyo, nzikiriza nviire ddala awo nkutwale mu ssuula yaffe esooka ey'ekitabo kyaffe kino Akalyamaggwa. Essuula esooka, Mwana Mugimu. Yason Kalyamaggwa Mukuuma yali mumanyifu mu bitundu bya Uganda ebitali bimu. Yali musajja omulimi omukuukuutivu, omusuubuzi omututumufu ate nga mukugu mu bwakitunzi. Yabeeranga ku mutala Kikuŋŋaanya mu Bugerere. Ettutumu lye n'obukozi byava ku bintu ebiwerako. Abaali bamanyi ennyo kitaawe Ssensawo Ssajjalyabeene musajja wa Kabaka baagamba nti ye yamubangira omusingi omulungi kwe yalinga atambulira. Ssensawo yali mukungu wa Ssaabasajja Kabaka. Yaliko ow'eggombolola Ssaabagabo Nakisibyaki. Ab'ekika kye baamwenyumiririzangamu nnyo ng'omuntu eyazzaayo eŋŋoma mu kika, anti edda nga bw'oli obwami buba bwa kika kyonna. Ng'oggyeko obwami buno, Ssaabasajja Kabaka yamuwa mayiro y'ettaka nnamba ng'ekirabo ky'okutabaala. Mayiro eyo yali eriraanye embuga ye. Omanyi Ssaabasajja buli gwe yawanga obwami mu kiseera ekyo ng'amuweerako ebyalo kw'anaasinziiranga okubukolera. Ekyagendererwanga mu kino ye muntu oyo aweereddwa obwami okusolooza obusuulu mu byalo ebyo ebimuweereddwa, aggyemu ejjamba aleme kukwata ku mpooza n'emisolo gy'amaasomoogi. Ye omuntu ataabanga na bwannannyini bwa ttaka nga talya bwami. Gw'ate ssebo ng'ekitawuluzo n'akizimba wa munno. Obwami bwaweebwanga bazira era n'abo abaabanga bakulidde mu bisaakaate ne bayiga enfuga. Mu bisaakaate eno abantu abo baatendekebwanga ebintu eby'enjawulo ng'okutuuza enkiiko, okusolooza omusolo, okusala emisango, okuteesa, okusembeza abagenyi awamu n'okugabula. Mwana wange, abantu abamu be baawanga obwami bajjanga n'ekika kyabwe kyonna. Ekyewuunyisa, ab'ekika kino be bajjanga nabo baabanga bagonvu ate nga bawulize eri abaami abaabasenzanga era ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Baali bamanyi bulungi enjogera z'Abaganda zino: obusenze bukula mmuli ne ginnaayo omusenze awoza azinga nkata. Abantu bangi abazira era abaabanga bakulidde mu bisaakaate Ssaabasajja Kabaka be yawa ettaka. Kale nga waliwo Kitengejja, ono naye yamuwa mayiro ye ku mutala Kyambogo okuliraana Kikuŋŋaanya. Kigambibwa nti Kalyamaggwa nnyina olwamuzaala, nnyazaala we Kagabane era ne Nankonyi ne bafugika omwana owookubiri. Awo Nakawere kwe kwogera ebigambo bino: nkufugika mwana ggwe, nze Nankonyi eyeddira enkula. Oli muzzukulu wa Muwagi Erwentunga Bulemeezi. Oli muzzukulu wa Mugaya Kambugu Singo. Oli muzzukulu wa Masunsu Ennaalongo Bulemeezi. Oli muzzukulu wa Kimaato Ettente Bugerere. Oli mutabani waffe ffe ab'enkula. Ojja kubeera muzira ng'omubala gwaffe guno. Wankula tatya takyuka,
Wankula yambala amayembe, Wankula asimbye ejjembe. Nakawere ng'amaze okulaamiriza obujjajja bw'omwana eyali azaaliddwa obw'ebukojja, ate awo Kagabane kwe kulaamiriza obw'ekika ky'omulenzi bw'ati: oli muzzukulu wa Kasenge e Lugala Butambala, oli muzzukulu wa Lyazi e Kirumba Buddu, oli muzzukulu wa Ssazzi w'Entaale e Kaabuwoko Buddu, osibuka mu luggya lwa Matutu Ezziba Kyaggwe, mu lunyiriri lwa Sserubende e Bukerere Kyaggwe, mu mutuba gwa Bikyabyambuzi e Kabira Buddu, mu ssiga lya Kamyuka Kawenyera e Kiringo Buddu. Omukulu w'ekika kyo owa Kasolya ye Mutaka Mazige atuula Muyenje mu Busiro. Akabbiro ko Kiyindiru. Omubala guvuga nti tungula enkejje emu enkejje, Kababembe kya, Kababembe mulekere enkejje ssatu kya, Kababembe mulekere enkejje ssatu kya. Awo omusajja mukulu ssajja lya Beene Ssensawo eyali wali ng'awuliriza ebigambo eby'amakulu ebyo kwe kutuuma omwana omuwere ono erinnya erya Kalyamaggwa. Nakawere ng'akyali ku kaali baakozesa eddagala okumuvumbavumba awamu n'okumunyiga olubuto n'amazzi agookya era n'essaaniika awamu n'ettwatwa. Kalyamaggwa omukisa mbu yagunaabira mu kyogero. Ekyogero kye nnyina teyakijaajaamya, yakikwata bulungi asobole okuziyiza abantu ab'emitima emibi okukissaamu ebikolo by'eddagala ery'ekifiiriza nga bbuza. Ekyogero kino kyassibwamu ebikolo by'eddagala ery'emikisa nga ebikoola bya kayindiyindi, olukandwa, olweza, olugobango, sseziwundu, akafugankande, ekikakala ne mubiru. Era kyassibwamu n'eddagala erigoba ennoga mu baana ng'omwoloola n'eggirikiti. Omwana ng'avudde ku kaali yalambikibwa bulungi mu mwezi. Bazadde be baalaba omwezi tegunnagenda mu meekanga gaagwo ne bagumutunuzaamu era ne balaamiriza ebigambo bino: omwezi laba omwana ono, omwana laba omwezi guno, obanga n'emikisa emitangaavu ng'omwezi ogwo gw'otunuulidde. Oyagalanga eggwanga lyo, oyagalanga ekika kyo, obanga muziranga bajjajjaabo, ofiiranga ensi yo n'obwakabaka. Bw'atyo omwana ono Kalyamaggwa yakula mu malirivu era ng'ayagala nnyo eggwanga lye, ensi ye era ne Ssaabasajja Kabaka. Obumalirivu bwe bweyolekera ku kyakugenda e Bukedi okusuubulayo omuceere mu biseera bwe gwabeerera n'ettunzi. Tegwali mulimu mwangu kubanga kwali kutunda mwoyo kwennyini nga kwe bagamba okw'enkoko emira ensanafu. Ate nno olw'Ebukedi lwali kaleko, naye olw'Ekkongo gye yagendanga okusuubula zaabu ng'avudde e Bukedi lwe lwasinga okwoleka obumalirivu bw'omusajja ono. Emikolo gy'okumwalula we baamutuumira erinnya ery'ekika eryamukuuma. Emikolo gino nagyo gyali gya mikisa myereere. Enkejje gye baamwaluza teyasiriira, baagikalirira bulungi n'ejja. Kino kyayongera okukakasa abaali ku mukolo guno nti omwana ono aliba wa mikisa myereere mu bulamu bwe obw'omu maaso. Era abamu bwe baategeerera nti omwana ono teyayitira buyitizi, nti yali wa mu ntumbwe za ssajja lya Beene. Akalira ka Kalyamaggwa ssengaawe Namugaanyi bwe yakasuula mu kibbo omwali amazzi n'omwenge kabbulukuka bulungi. Abaaliwo baakakubira n'emizira egy'omwanguka okwongera okukakasa nti ono yali mwana wa mu nju. Nankonyi yasse ekikkoowe Ssemakkowe. Omanyi waabangawo bassenga ab'ettima abaagaananga mu bugenderevu okusiiga omuzigo ku kalira k'omwana agenda okwalulwa.
bwe kyagendererwanga mu kino mbu akaliira kano kaleme okubbulukuka nga bakasudde mu kibbo ku lunaku lw'okwalula. Abaakolanga kino oluusi nnyina w'omwana oyo baabanga tebamwagala, nange simanyi ensonga lwaki ate baasalangawo okubonereza mwana ataalinanga musango. Waaliwo abaana abamu bassenga baabwe be baalinga tebeekakasa bulungi nti ba mu ntumbwe z'abannyinaabwe, mbu ate bassenga abamu baalina n'obukyayi ku baana b'abannyinaabwe abamu abaabanga bagenda okwalulwa. Ab'ekikanga kino nga kye bakola kya butasiiga muzigo ku kalira. Bamaama b'abaana nabo olw'okumanya kino baakulunganga olugezigezi ne bakweka obulira bw'abaana baabwe ne balimba nti bwababulako. Bwe batyo abaana baabwe baayalulwanga tebaliiko bulira, naye kino kyabawonyangako ku balamu baabwe. Bano baakalittima era empemukira busanga zino ze boogerako nti zisuuza enkoko ejjanzi. Kali amaggwa ng'awezezza emyaka 17 kitaawe yamuzimbira ennyumba okuliraana eyiye. Ennyumba eno yagitunuza bulungi mu yiye. Ennyumba eno Kali amaggwa yagivaamu ng'akuze era ng'amaze n'okufuna amaka gage. Omanye ebiseera ebyo nga kitaawe yakulaga w'ozimba, emirundi egimu nga yakuzimbira n'okukuzimbira. Ennyumba gye yakuzimbiranga ng'omulyango gwayo gutunula mu yiye. Enju eno bwe wagivangamu ng'okuze nga mutoowo agiyingira. Abasajja Abaganda baamanya bulungi enkola y'okutendeka n'okuyigiriza abaana baabwe, era abaana baabwe baakulanga bawulize eri bakitaabwe. Ampuliriza, eyo y'ebadde essula yaffe esooka Mwana Mugimu mu kitabo kyaffe kino Akali Amaggwa. Okutuuka omulundi omulala lwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula endala ey'okubiri. Mubeere bulungi era mweraba.